media. Welcome to Entebe. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The president and Honorable Kirumira Hassan, Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the president have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. Tugenderako. Netukiriza. Netulangirira olunaku lwe nino komawo. Ntuuse olwaleero Entebe ku Kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzijidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku Kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku Kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambye abakozi b'oku Kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku Kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne bamvuga ne bantwala ku Kisaawe ekikadde. Otuse ku Kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako kavaani. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emmotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeeze engeri gye badde bawulidde nti bankute ku Kisaawe bategedde butegeeze nti ndi omwo bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba naye nga nange mutima gwange badde mbawubira. Banange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde, abaavudde mu west, abaavudde mu east, abaavudde mu north, nammwe abaavudde mu central mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga buwagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona, mwebale kundaga mukwano, mwebale kundaga Bwaseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye eza bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama, ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino etwogerera ndi musibe, ndi under house arrest, bansibidde ewaka era beetolodde amaka gange. Tiyagas gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange, awalala awatali kikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasuka mu 3 amwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mukuba tiyagas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo. Njagala okwongera okumaliriza nga nebaza bannayuganda nesukwebaza mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP wabula lutalo lwaffe ffenna. Sina NUP yokka naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeyagaza, buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka no lutalo olwo. Bannayuganda mwebale tukulembera, mwebale kubeerayo, mwebale kulaba kyetagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo nga obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitundu ne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe
era byetukola bikiikirira mmwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. Honorable, you have said that the people who